Bw'ofunanga ssente n'otwewulira weebaze Katonda. Abantu beewulira. Ate buli muntu alina kika kye kwewulira. Ate waliwo gwe bamanyi ng'afunye ssente mu society. Kuba mulimu abaazifunye nga tayogera na kuwogera. Ne baga gundi mulwadde nti amulamu alina ssente abo. Omulala n'omusanga ng'awonyera buwonyezi. Toga gundi ng'akutte kugulu okwo kulwadde. Ti alina ssente. Omulala n'omusanga ng'ali awo alinga mulwadde. Ate n'osanga azifunye yayogera. Baba akomyewo ku kyalo agenda ababuuza abange salamu aleikum mwebase ne baga kati ssente mweziri ko olwezibula atambulanga kapa. Kati Katonda bw'akuwa ssente n'oteewulira ekyo kikulu. La tafra inna Allaha la yuhibbu al-farihi. Allah tayagala biwulira. Alhamdulillahi mu'izzu al-islam bi nasrihi wa mudhillu ash-shirka bi kahrihi wa mudabbiru al-umuri bi amrihi wa mustadriju al-kafirin bi makrihi. الذي عد دولة بعدله وجعل عاقبة للمتقين بفضله القاهر فوق عباده فلا يمانع والظاهر على خليقته فلا يدافع والآمر بما يشاء فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا ينازع أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله يا معشر المسلمين واحذروا ما حذركم الله من نفسه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن يقول الخالق جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله رواه مسلم. atenderezebwa nnyini buyinza nnyini maanyi ayina obufuzi obwenkomeredde obufuzi bwe tebukubibwako kalulu ate ku ntebe kwatudde tewali agenda kugituulako talina kiro kagoba emisana kuba bwalaba ekiro bwalaba emisana ate ebyo yabiteekawo nga tebirina kye bimuyamba nga ye omutonzi yabiteekawo nga biyamba abaddu emisana tunoonyezaamu riziki ekiro tuwumuliramu obumulizi naye tumwebaza okubeera nga akyatutadde ku mwaliiro gw'ensi eno bw'oba toziise tekitegeeza nti teri afudde tewali kiro kigenda kuyita wabula afa n'omusana guno teguyinza kugenda wabula aziikibwa ne bw'omala omwezi nga toziise tekiyinza kusoboka otambulangako wano ovanga wano ku kyalo kwoli otambule mayiro 100 ojja kusanga tenti abalala bazijjawo baziise eggulo ate bateekawo bagenda kuziika abalala balina birth party
abalala balina mbaga ku mwaliro kw'enseenene n'ensi nnene. Era kyova olaba gwe atambula bw'oyita mu kibuga moroka eri olaba bataddeko bimuli bagenda kukima mukazi, ate bano bataddeko mufu bagenda kuziika. Bano abagenda mu masanyu tebamanyi bano bafiiriddwa, n'abafiiriddwa tebamanyi bali mu masanyu. Abafiiriddwa nabo banaabeera mu masanyu, ate bano bagenda kubeera mu maziga. Yenkola y'omutonzi eyo w'ekitiibwa. N'olwekyo tumwebaze Allah okubeera nga akyatukuumye, okubeera nga tukyaliwo, okubeerawo kwaffe simaanyi. Ajjuludde abagagga n'aleka abaavu, n'atwala baddokita n'aleka bajjanjaba, n'atwala asula mu geeti n'aleka eyegaza kakondo. Eyo enkola y'omutonzi ow'ekitiibwa. Ffe chansi gye tulina ne bali tebalina musango, era okugenda kw'abali kwebuulirira kwaffe. Tumanye nti bali tebalina musango, ebiseera biweddeko, bagenze ewaabwe, eyo weewaffe, kuba tumalayo ebiseera biwanvu. Kuno ku nsi akadde katono, ate ebiseera ebisinga obungi tubimala wansi. Eyo ennyumba kyova olaba kyetaaga nnyo omuntu okugirowoozaako. Kiriba kitya ennyumba eyo, ate nga buli muntu wakugigendamu, teriiko mulyango, teriiko ddirisa. Genda mu nsi duniya gy'obadde otawaanira, bakuteeka mu ngoye 3 ne by'obadde otawaanira, togenda nabyo. Waliwo esswala gwegenda okuyita, omulala ali mu kiduuka atunda, ate omulala ali mu butale, omulala avuga takisi, ali mu kiduuka alowooza yasoseewo, naye ayinza okubeera nga wakuna oba wakusatu. Ng'eyasooka yagwa n'addayo gy'alaga, eyaddako n'afa. Ono bw'ajja kati eyasooka, abaliwo tabamanyi, nabo tebamumanyi. Ow'omudaala biri bye tutawaanira si byaffe. Bw'ojjangamu engatto zo n'otuula mu kifo ky'olimu ekyo, ozze ku bintu byo ebitasikirwa. Tebisikirwako mwana, tebisikirwako mukyala, tebisikirwako family. Bibyo anta binafsik. Bino twandibadde tuteekamu n'amagezi, naye tubikola by the way. Ayagala n'akola, atayagala n'agira. Era bw'oba obikola teekamu amaanyi, ate bino by'ogenda nabyo. Bino by'ogenda nabyo. Era bye bigenda okukubeesa mu kifo kiri ekijjudde ennaku, ekijjudde ekiwubaalo. N'olwekyo bye twandibikoze, abaddu ba Allah balungi. Kyova olaba ow'ekitiibwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu agamba, ya ibadi, abange mu abaddu bange, eno hadithi al-Qudus, innama hiya amalukum, gino gy'emirimu gyammwe, uhsiha lakum, gibaterekera, thumma uwafikum iyahu, oluvannyuma gibasasule nga musisinkanye. N'agamba faman wajada khayra falyahmadillah, bw'osanganga ekirungi tendereza Allah. N'agamba waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa, bw'osanganga ekitali ekyo tonenyanga, onenyanga mwoyo gwo. Abange tukole ebintu byaffe. Eyo ennyumba yeetaaga mirimu. Waya man ishtaghala biduniyahu, wanga atawaanye n'ensi, gakulemye okwekolera ebibyo, oli ku by'abantu. Qad gharraka dunya tula al-amal, edduniya ekulaganyisizza ebiraganyisa eby'obulimba. Pulade kuyitako ngenda kugigula, kalina gy'oyitako ngenda kugizimba. N'agamba wal mautu ya'ti baghata bima'na fuji'a, n'okufa kujja kibwatukira. Wal qabru sunduku al-amali, kaburi y'essanduuko ey'emirimu. Abange tulina kulowooza ekifo ekyo kikulu. Ebintu bino by'otamala lunaku nga tobyogeddeeko bina bikulu, ng'ekikulembera mu by'ontaana. Obudde tebuyinza kuziba ne bukya, oba ne buziba ne bukya, ne bukya ne buziba, nga toyogedde ku ntaana. Amakulu olunaku ogyogerako emirundi egi,
ngamba gwe amanyi okusaala gwe atamanyi ne bwomala omwaka amanyi okusaala nga owekitiibwa nabbi Muhammad ojogerako emirundi eki kyova olaba otulankoko mu kayumbako noga nti buliba bwe buti essaawa ngaetuuse buliba bwe buti kiriba kitya kigenda kubeerawo. Tusaba Allah owekitiibwa asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu. Tuli mu mulembe gwe ate tuli basiraamu, waliwo agulimu nga tali kino, ate waliwo agulimu eyagulimu nga musiraamu n'alutadda n'okufa yafa. Guno omulembe bangi abaagwagala okugubeerako ne ba anbiya. Musa Allah yamutuma eri bani Israel n'amuwa ebintu Abayisirayiri nga bo bamanyi ne babigaana, n'abagamba ngenda kwatukuliza ensi eno, omuntu essala we yemusange asaale, ne bamugamba nti afe tetwagala ebyo, twagala kubeera mu makanisa gaffe. N'abagamba ngenda kubawa ekitabo, omuntu bw'anaaba akisoma ajja kukijja mu kifuba kye, aga afe twagala kukitunula kukisoma nga tukitunuddeko. Allah n'abibajjako n'abiwa abantu ba nabbi Muhammad. Musa n'agamba ya Rabbi obawadde bali nti mpadde bali. N'agamba Allahumma ja'alni nabiyuhum, Allah nkusaba onfuule nabbi waabwe. N'amugamba nabiyuhu minhum, nabbi agenda kuva mu bajja. N'amugamba Allahumma ja'alni minhum, kale onyimye ekyo ya Rabbi nkusaba oteekeko mu bo mbeeremuuko mu bo. N'amugamba tebagenda kukusangawo, wono jjiro ojja kuba ofudde. Kale gwe okubeerawo ate oli musiraamu, kyekyobugagga kyetulina ku mwaliiro gw'ensi eno. Era bw'obeeranga olina ekikuyiseeko, ng'olina ekikuyiseeko ojulizangamu okonoga kasita ndi musiraamu. Bangi nnyo. Jjajja wa nabbi Muhammad ayitibwa Shk Abudallah ali mu bajjajja 20. Kuno ku nsi teri musajja yalanyanga nabbi Muhammad, bajjajja 20. Osanga omuddu ali ku nsi kuno n'omugamba mpaayo bajjajjaawo 2 oba 3 oba 4, n'agamba si basiraamu bali nkuwaako ono. Nabbi 20 ge yamenya bonna tebaali basiraamu. Buna Abdul Muttalib, buna Hashimi, bun Qusayyi, bun Kilabi, bun Mudrikata, bun Huzaimata, bun Ilyas. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa oteeka okumanyayo bajjajja bana n'ensibuko yammwe, ate n'abaana obibabuulira nti abange twava mugundi twajja bwe tuti ensibuko yaffe tusibuka wano. Omuntu obuvunaanyizibwa. Naye nabbi Muhammad yamenya bajjajja 10. Ku Swayyi lwalinga olunaku olw'egundi, Shk Abudallah bwe lwatuukanga olunaku yawumun aruba, yakuŋŋaanyanga Abakuraishi n'ababuulira ebigambo, n'abagamba mbalaamira okutya Katonda, mbalaamira okweyisa obulungi gye muwasizza, mbalaamira okuyunga eŋŋanda zammwe. Naye ekiseera kituuse, nabiyul karim, nabbi ow'ekitiibwa ajja. Naye n'agamba bw'anaaba nsanzeewo n'enzija, ŋŋenda kudduka ŋŋende mangu gy'ali mpulirize ku bigambo bye biwomerera ng'omubisi gw'enjuki. N'agamba kya nnaku, naye bw'ali bazze bagenda mugobaganya gy'azaalwa, agenda awaŋŋanguke. Kaabu yalinda nabbi Muhammad teyamulabako, n'afa nga tamulabe. Yali akamala mu ttaka emyaka 5-6. Allah n'atuma nabbi Muhammad. Kale gwe bw'obeera mu mulembe guno, lwaki tebweyagala? Lwaki tebwesiima? Kyekyobugagga kye tulina. Bino byonna ebyensi bye twewulira nabyo bye twepaala bikoma ku nsi. Kubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe okubeera nga tutya omutonzi w'ekitiibwa. Entanda esinga okubeera ennungi, entanda ey'okutya Katonda agenda kutumalira ebintu byaffe. Tunaaba tumutidde. Kyova olaba gundi bwe yatuuka Umaru, bwe yatuuka mu kifo ky'Ejabiya, yagamba abantu n'ababuulira mu bigambo bye, n'abagamba mbalaamira okubeera nga mweyisa bulungi, okubeera nga mweyisa bulungi mu bantu, mu batali bantu, okulongoosa ebyo mukola nga abantu tebabalaba, Mungu agenda balongooseza ebyo edduniya abantu bibalabako. N'agamba mbalaamira okutya Katonda n'okukwekubira ku mirimu gy'akhira, Allah agenda balongooseza ebyo edduniya.
naye balamira namira omwoyo wange nejja mwe tutye Katonda ow'ekitiibwa jalla jalala. Mu bumpimpi tugenda kwejjukanyako ku tteeka lya Allah lyagamba nti okubeera aqimu ssala wa atu zaka. Katonda ow'ekitiibwa yayogera ku kigambo swala ne zaka emirundi mingi, naye mu bintu byonna omusiraamu byasinga okugayalirira byonna ekigambo zaka, zakatul maali. Nosanga omusiraamu nga yakagenda mu umurezi hijja yakakola 8 tatoola zaka. Hijja Allah yakukakasaako omulundi gumu, naye zaka nga yagirombojja zakatul maali. Wa aqimu ssala, abange muyimirizeewo essala. Wa atu zaka, mutoole ne zaka mu maali. Wama tuqaddimu li anfusikum, ebyo byonna byemukulembeza eri Allah ow'ekitiibwa ne mubikulembeza mu mitima gyammwe emirungi byemukulembeza, mugenda bisangayo maaso g'omutonzi. Abooluganda zaka, ate mulimu abeebuzaabuza nga yatuuka ddo gitoola. Zambi kiri omanyi omuntu ne yali akoze ettaka lino ne limumira, naye ettaka lyamira Karuuni olw'okugaana okutoola zaka mu maali. Kati fe alina kutukolera ki? Fe alina kutuleetera adhaabu, abaddu ba Allah balungi. Naye Karuuni ettaka ye lyalimumira olw'okugaana okutoola zaka mu maali. Kati gwe ne bagamba okutoola n'olowooza nti bakubba bubbi. Tuli mu mwezi gwa Muharram, omwezi ogw'emizizo, abaddu ba Allah balungi, omwezi ogusooka omwaka twagumalako dda. Naye zaka eri ludda wa? Era wakagitoola emirundi emeka? Aboogenda nno baminisita BMP Allah, ate abo babeera babalabo abo mukuba balako abantu baminisita BMP obabalira ddala okuva ku January paka December, oba okuva ku Muharram paka Dhul Hajj, kuba tebalina musaala gwe bagamba nti tetufunye leero. Obala sente zaafuna sente mmeka? Nfuna miliyoni 30 omwezi zofuna omwaka gugenda okuggwako sente mmeka? Zibeera sente bwe ziti zitoole mu zakatul maali. N'abalala ba LC5 baani bonna abamu tebagitoola. Ate kyekintu kyetugayalirira mu nsi muno. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasindika Muadhi bun Jabal ye Yamani, namugamba ya Muadhi, ogenda mu bantu min ahli alkitabi, mu bannanyini kitabo, naye bw'oba otuuseyo bayikoolo bagambe bakkirize Allah ow'ekitiibwa. Bamala okumukkiriza bagambe nange banzikirize, bagenda mu basiraamu bapya. Namugambe bamala okukkiriza nze bagambe bayimirizeewo esswala 5 kiro n'emisana. Nagambe bamala okukikwata ekyo bagambe batoole zaka mu maali. Ogijja mu bagagga n'ogitwala mu baavu. Naye Nabbi teyamugamba ogibajja mugireete. Kiba kirungi nnyo okutoola zakatul maali w'obeera. Nze neewuunya. Eyo mu zaka mugundi eri mu house of zaka wasaana kugendayo bagwira. Naye gwe ow'ekyalo bw'otogitoolera ku kyalo oba onoogitoolera wa? Eri imaamu wo oli gy'ogitwala oli ne banakubika nti ofudde tajja nakujjayo y'ebiseera birina. Naye imaamu musajja watulala omusajja we afudde ne byakola abivaako agenda ateeketeeka anaaze musajja we. Kale kyova olaba nti abamu agijja n'agijja ku kyalo kwabeera n'agitwala ate gireetere, ate abamu bamanyi n'ogigoberera agitodde agigoberera bagigize batya. Gwe toola zaka kasita ogitoola imaamu omutadde omugwa mu bulago gwatasobola kweyambulamu. Obulala ate bwagireeta omulala n'akubeeramu kacyansi akazola imaamu zaka yange ngireese naye kamada tumuwaako n'ekikumi bw'onoomuwa sijja kuddayo kutoolera wala. Bye biki ebyo? Ate imaamu oyinza okumuwa zaka ya mitwalo 80 ya kakadde kamu bukadde bubiri. Ekiseera ne kituuka wano n'agimala okusaala n'abagamba abange tetulina amasannyalaze gaweddeko n'amazzi, nze yakaleeta zaka tekola ku ebyo. Omutonzi yagigaba mu miteeko 8 ovanga ku kintu Mungu kyagabye.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. Allah wejitiwa ati mazima sadaka lilfuqarai ya bavu wal masakin nabanaku wal amilina alaiha nabajikorako wal muallafati qulubuhum nabapya mu busilamu wal gharimina naba mabanja wa fi riqabi naba wambidwa mu lutalo wa fi sabilillah nabali mu kkubo lya Allah bwe yali amaliza n'agamba faridatan min Allah chatteko okuva eri Katonda wallahu Mungu alimu mumanyi ku mali zammwe alhakimu omulamuzi. Kale n'olwekyo zaka eswala twagikwata nti omuntu oteekwa okutoola oteekwa okusaala eswala nga bwe wagikwata ne zaka. Waliwo omuddu omu gwe baabala ssente ne bamubala kawumbi n'adduka eri seeka we n'amugamba waayi seeka abo wali mbambaze ssente kawumbi n'amugamba bakubaze mmeka bambaze kawumbi n'agamba ezo ssente etono ze babaze obadde oteekwa kuwa kawumbi kamu na kitundu. Ye mu Obusiraamu singa baali batoola zaka banyuma baliyimiriddemu bantu mwaleete ssente ne babasaba ssente nga zaka abantu bagitoola kubaye oli yali amumanyi seeka we ate okusinga bano ayina ennyumba mu Kampala za kuŋŋaanyamu obukadde 35 buli mwezi 35 tebabaliddeko nnyumba ziri mu Ndeeba tebaliddeko ziri Nateete tezibalidde ez'Ebwayise tebabaliddeko z'Ekawempe ayina hardware ayina emmoroka ez'omusenyu. Mwenjagala obategeeza abantu singa baali batoola zaka Allah naye waliwo atayagala na kujoogerako nga ssente alina ne bamuga waayo totodeza nti naye bulina ku ntunze nsaddaaka buli wakutano nze nsaddaaka wali mu maaso nempa n'abati okwo kusaddaaka eyo saddaaka ne bootogiwa toyina musango wabula bwoba oyagala obulamu obulungi wazza saddaaka ovanga ku kintu Mungu kye yalaalika Allah ow'ekitiibwa nasse omuntu wansi eyagaana okukikola kuba Katonda okutubuulira Karuno yagaana ogitoola ne mu Qur'ani n'amuleeta n'erinnya n'alissaamu n'erinnya ng'omuntu wa Nabbi Muhammadi n'osoma erinnya lya Karuno inna Karuna kana min qaumi Musa Karuno yali mu bantu ba Musa erinnya yalireeta. Mungu tayagala kwesanguza muddu Mungu ayagala kubikkirira era bw'olaba amwesanguza amanya bambaga nti Allah w'ekitiibwa bw'aleeta omuntu nga yali mujeemu mu Qur'ani erinnya n'alireeta mu kujooga Mungu aba yatuuka wala. Abu Lahabi yatuuka wala okujooga Mungu oyo yavuma nnyo Nabbi Muhammad essuula n'ekkanga waali ne bagisoma nga awulira n'abagamba mugambe Muhammad anveeko tabbat yada abi lahabi wa tab. Mu Qur'ani Katonda n'ayogerayo sahaba ogu falamma qada zaidun minha watara zawajnaka zaidi bwe yamala okumala mu kyetaago mukyala Zainabu twamukufumbiza. Allah yafumbiza Zainabu maka ga Nabbi Muhammad tewali mahale tewali bajulizi gwe bye bitabaawo ku wakufu. Era oyo mukyala yalangira ne ku banne n'abaga mmwe muli wano eyanga bawano Allah ne mmwe ababaga bano bantu bammwe okyeta kyamuzanyi Nabbi yakola embaga olw'okwebaza ekyengera Allah kyamuwadde. Mu bannabbi abasooka lwo Allah gwe yawaakuba mukyala abamu baawasana bakyala batali basiraamu gundi yalina abasa yalina omukyala nga muwagizi wabiri babisiyaga n'ekiseera kyatuuka Musa n'asaba enkuba wulya okumanya Mungu tayagala kwesa. Musa n'asaba enkuba eri Allah n'amugamba mumwe mulimu abajeemu baganye okwenenya. Musa n'abagamba abange mwenenye ne beejira ne bakola ki ne bakaaba naga ya Rabbi abantu babalimba kuŋŋaanyiza basabye ate tobaanukudde. N'amugamba mulimu omusajja omukulu w'emyaka aganye okwenenya. Musa n'abagamba bannange mumwe mulimu omusajja omukulu tukwegayiridde weenenye enkuba etonye. Omusajja neyenenye enkuba n'etonnya. Musa n'agamba ya Rabbi mumbuulire. N'amugamba omuwagaza ki omusajja yenenyezza dde naye n'okumuleeta inna Karuna kana min qaumi Musa. Karunu yali mu bantu ba Musa fabaga alaihim n'agaana okutoola zaka mu maali.
wa atainahu min alkunuz, twamwe ebyobugagga. Kale byabugagga ki? Byabugagga ki gwe Katonda okubyogera? Golooza waliwo wanabirina okuva emashariki ne magaribi tewali muntu agenda kufuna ku ssente za Karuna Mungu ze yamuwa. Kababe bana abaliwo yayogera ebintu byakozesa ayina amagezi afumitirize n'agamba ma inna mafatahu, naye nno ebisumuluzo bye ebyali bigula amawanika latanu bil usbati ulil quwwa, byali bisowererwa abasajja bannannyini maanyi, babisula ebifuba ne bibamenyeka n'abagamba mubiveeko. Twabali agamba ensolo ziri nkaaga ezaali zireeta ebisumuluzo bya Karuna okubijjeeka bijje ku sitoowa. Abakozi ne batandika okubijja ku nsolo, ne batandika okugula omuli feeza omuli zaabu. idh qala lahu qawmuhu la tafrah, abantu ne bamugamba Karuna leka kwewulira, bw'ofunanga ssente n'otwewulira weebaze Katonda. Abantu beewulira, ate buli muntu alina kika kye kwewulira. Ate waliwo gwe bamanyi ng'afunye ssente mu society, kuba mulimu abazifunye nga tayogera na kwogera, ne baga gundi mulwadde nti amulamu alina ssente abo, omulala n'omusanga ng'awonyera buwonyezi, noga gundi ng'akutte kugulu, okugulu okwo kulwadde ti alina ssente. Omulala n'omusanga ng'ali awo alinga mulwadde, ate n'osanga azifunye ye ayogera. Bw'aba akomyewo ku kyalo agenda ababuuza abange salamu alaikum mwebase, ne baga kati ssente mweziri kolwe zibula atambulanga kapa. Kati Katonda bw'akuwa ssente n'oteewulira, ekyo kikulu. La tafra inna Allaha la yuhibbu al-farihi, Allah tayagala biwulira. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. بدوا الله balungi, tukyali ku mudduwa Allah Katonda gwe yawa ssente Karuna. Katonda bwe yamala omwogerako paati esooka n'alabula abantu ba Nabbi Muhammad n'abaga wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira, noonyamu ekyo Mungu kyakuwadde, ennyumba ey'emirembe. Obuvubuka bunoonyezeemu ennyumba ey'emirembe, kuba bwakukubuuzibwako. Amaaso ganoonyezeemu ennyumba ey'emirembe, amaanyi ganoonyezeemu ennyumba ey'emirembe, sente zinoonyezeemu ennyumba ey'emirembe n'ebintu ebirala. wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya. Ulira Mungu bw'atwagala, tebwerabira omugabo gwo mu nsi. Oyina omugabo mu nsi, ye olaba Mungu bw'atwagala. Gula kakanzu akalungi, gula kasaati akalungi akatambalwa mwavu, gula kagatta akalungi, yambala ng'era omugagga bw'ateeka okubeera. Naye omugagga n'obeera n'akasimu akategeerekeka, naye ne bakubira essimu, omala kuleera muguuni mu kisiikirize n'olaba kubidde. Wala tansa nasibaka, teweerabira mugabo, lyako bulungi. Osanga omusiraamu alina ssente asibira kindazi na kacupa ka soda, ewaka abagulira bijanjalo na binyeebwa lwakyusizzaamu, lwagula ennyama tava waka. Allah ng'alowooza omukyala agenda kugirira mu ntamu, batera kwesiba na bugundi obwo, olowooza alina byanoonya. Mungu toweerabira mugabo gwo. Abaddu ba Allah balungi, sula mu kayumba akalungi. wala tansa nasibaka min ad-dunya, nagamba wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika. Kati nolongoosa nga Katonda bwe yalongoosa gy'oli. Waliwo ekiseera we kyatuukira nga weekweka landiroodi, kati olwaliro gwe gwe bakweka. Waliwo ekiseera we kyatuuka nga bakubanja, kati olwaliro gw'obanja. Wa ahsin, longoosa kama ahsana Allahu ilaika, nga Katonda bwe yalongoosa gy'oli. Wala tabghi al-fasada fil ardi, leka kwonoona bw'oleka kuleeta bwonoonefu mu nsi. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin, Allah tayagala bwonoonefu. Marra Umaru bi Baqi'i al-Gharqadi, lumu Umaru yayita ku Baqi'i kulimbo, n'abagamba assalamu alaikum, emirembe gibeere kummwe. Abanga abeebase mu ntaana n'abagamba akhbaru ma indana, amawulire ge tulina ku musiko mwatuleka, anna azwajakum, bakyala bammwe be mwawasa, kadi tazawwajina, bafumbirwa dda abasajja abalala nga mumaze okufa. Wa amwalukum, n'emmaali zammwe ezaali zibeewuliza nga temwagatta kugatta luganda,
kadi kusimati zagabanwa dda. Wanurukum n'amayumba gammwe ge mwali musulamu nga gabeewuliza kuba mu gabbeeyi kadi sukinati gasulwamu balala. Faja alhatifu eddoboozi ne lijja ne limugamba yabuna alkhatabi owange mutabani wa khatabi akhbaru ma indana ateffe ge tulina eno gye twebase anna ma qaddamnahu ebye twakulembeza okukola wajadinahu tubisanze si bya bulimba. Wama anfaqnahu ati be batugamba okugaba tubeerenga tugaba fakad rabihina tumaze okufuna amagoba. Wama khallafnahu batugamba okukola ne tugaana okubikola fakad khasarnahu bitusaze tetubifunye. Teri muntu agenda kufuna kyatakolera. Buli muntu yenna ateekwa okufuna kyeyatawaanira. Abaddu ba Allah aga amasimu golina galiko ebyokuyiga bingi nnyo eri alina amagezi nga mmwe abazimanyi. Waliwo bakuleta pulezidenti ba Afirika abaali nga batiba mu nsi muno. Gundi yatandika omwaka bwe guti, gundi yatandika Mobutu emyaka bwe giti, gundi emyaka bwe giti. Bali wansi beebase, baali bakuumibwa. Olwaleero entaana zaabwe teziriiko bakuumi. Allah wekitabo yayaga hal tuhissu minhu min ahadin au tasma'u lahum rikiza. Bwogenda ku ntaana zaabo abaali bawa ebiragiro owulira yenswagira oba ekigambo saakitoon basirise. Baali bafuzi nga balina ebyokwerinda ng'akulabira muli nga tonnamutuukako. Bali wansi beebase. N'olwekyo eno ensi eriko ebyokuyiga, tulina gye tugenda. Ate amawulire genkuwa kino ekyasa tetukimalaako, nkulayirira tetukimalaako. Twakakitambulako emyaka 25 wasigaddeyo 75 gigatte ne gyolina. Onoobeera wa? Era weewuunya banabe naye isa n'olowooza nti waali wavaawa. Wali otya? Tunuulira bwe wali mu kinaana wali otya? Olwaleero oli otya? Olwaleero tokyasobola na kutambula, tokyasobola obwoli. Abaddu eno edduniya gye mula eriko ebyokuyiga. Teri agenda kufuna kyatakolera. Kola ebintu byo musiraamu, kola ebintu byo. Abooluganda teni kazitoofa alhamdu biwedde. Allah wekitiibwa jalla jalaaluhu nadda ku muddu namugamba waayi totodde zaka. Qala innama utituhu ala ilmi indi. Zine sente Musa zongamba okutoola mu zaka nazifuna na ku magezi gange. Awalam ya'lamu anna Allah kad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jamaa. Karunu tamanyi tuyina be twazikiriza abaali bamusinga okuŋŋaanya sente. Amakulu waliwo ate abaali balina sente okusinga Karunu nga bamusinga n'okuŋŋaanya nga bamusinga n'amaanyi. Wala yusalu an dhunubihim almujrimun. Allah tabuuzibwa ku boononefu bonna abamanyi. Nagamba fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Wulya Mungu bwatunyumiza yafuluma eri abantu be mu bajoloberoge ng'ensolo zaaliko ensolo 300 zitimbiddwako engoye emyufu ziriko abaana abawala. Karunu ali evening walk atambula butambuzi ali wakati. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Bagamba abo abaali baagala ensi ya wailatana mithla ma utiya Karun. Nga zitusanze singa twaweebwanga Karunu bwe yaweebwa. Innahu ladhu hadhin adhim. Karunu alina omugabo munene. Qala alladhina utul ilma. Bagamba abo bannannyini kumanya abawalimu abaaliwo ku mulembe gwa Nabbi Musa. Wailaku mubadde kimmwe. Thawabullah empeera za Allah khairu zezisinga ebyo Karunu byalina liman amana eri omuntu eyagamba la ilaha illa Allah wa amila saliha nakola emirimu emirungi. Wala yulakaha illa swabirun. Tewali bayinza kubituukako okujjako abagumiikiriza. Oyinza okulaba jjaamu ng'akutte, ng'olaba omukyala ali mu mmotoka enyirira naye jjaamu amukutte ayina ebizibu. Omusawo yamugambye afuwe emmindi ku ssaawa 12 kati jjaamu amukutte. Kati bw'omulaba n'oga ati naye nga ebizibu ebiri. Eno ensi eriko ebyokuyiga. Allah w'ekitiibwa. Musa ekiseera kyatuuka yalina talina lunaku lwa juma nga ffe abantu ba Nabbi Muhammadi yakuŋŋaanyanga Abayisirayiri
mujje twejjukanye ku Tawureti, ne bamuwuliriramu ne bajja abakungu abagagga n'abatuula n'abasomesa Tawureti, n'abagamba omusajja muffe bw'anabba nga tugenda mmutemako mukono, omwezi muffe bw'anaayeena nga tugenda tugenda mutta, bw'anaabeera nga mufumbo, bw'aba si mufumbo tugenda kumukuba miggo 100. Karunu n'asituka n'agamba wadde gwe Musa, n'agamba wadde nze, n'agamba nawuliddeyo wano omuzaana n'asituka n'agamba Musa ogamba abantu okutya Katonda, luno olubuto ani yalumpa? Musa n'awulira ennaku. Musa n'ateeka ekyenyi kye ku ttaka wansi n'agamba ya Rabbi nkusaba ompe ensi njiragire kyenjagala, nkisaba ogiŋŋondeze. Allah n'amugamba yiyo ngigondeza, giragire kyoyagala. Musa yalagira ettaka limire Karun, yakyogera emirundi 3, khudhihi mumukwate. Ettaka ne likwata Karunu ng'agenda alajana, mwana wa ssebo sikyaddira nsonyiwa. Musa yagaana. Karunu n'abulirayo. Omukyala n'ajja eri Musa n'amugamba munne Musa tonnampa lubuto, Karunu yampadde ssente okuswaza. Karunu bw'amala okubulirayo ne bagamba abange Musa asabidde omwana wa taata we yeddiza ebyobugagga. Allah n'agamba fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, twamumiza ensi n'ennyumba ye n'ebyobugagga bwe. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahum min dunillah, teyayina kintu muntu yenna ayinza mutaasa atali Allah. Wama kana minal muntasiri, nabwe ekyo teyali abantu abataasibwa. Karunu yalajana. Bw'amala okubulirayo Mungu n'amugamba Musa omuddu wange akwegayiridde omusonyiwa n'ogaana, sikyaddayo kugondeza muntu nsinga bwe njigondeza. Kiba kikulaga nti ekisa kya Allah kiri kumpi. Abaddu ba Allah balu kyenva amaga nti twenenye eri Mungu. Allah yagala benenya. N'olwekyo baddu ba Allah bwe yali amaliza nga tilka darul akhira, eyo nno ennyumba ey'emirembe. Naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad, twagiteerawo abo abatagala kwekuluntaza, abatagala kwewulira wadde okwonoona. Wala akibatu lilmuttaqin, n'enkomerero ennungi eri ku bantu abatya Katonda. وصلي وسلم على سيدنا سيدنا وإمام المتقين. فقد أمر الله في كتابه حيث يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله ب10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض عن الأربعة وعن بقية علي وعثمان وعلي وعن بقية أزواج رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابعي التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمل حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بالكافرين وأعوانهم من المنافقين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. أي الله ويجتي وبدو بالسي مirimu gyabwe balese ebintu byabwe ne bajja okubeera nga bayimirizaawo esswala ya Rabbi. Allah bamalire ebizibu byabwe ya Rabbi. Allah ebizibu byanjawulo mufe mbamu abapangisa Allah bajje mu bupangisa ya Rabbi. Babamu abalemereddwa Allah basatule ya Rabbi. Abalina babeera nga balina ya Allah, balina abantu ababawalana babeesami nga babeesami amashariki ne magharibi. Ayi Allah tukusaba tuterereza amaka gaffe, atayina musajja Mungu omumuwe, atayina mukyala naye omumuwe, omwavu beera nga omugaggawaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa aqimis salam.